Gavumenti nga bw'etaddemu amaanyi mu kulwanyisa obukyafu, eteekemu amaanyi n'okulwanyisa obukyafu obw'omwoyo, naddala obukyafu obw'obuli bw'enguzi, obukyafu obw'okutyoboola eddembe ly'abasibe, obukyafu obw'okubba obululu n'ebirala. Nga bwe twasitukiddemu ndabino situkire wamu okulwanyisa ebintu ebyo. Tulinamu abannaddiini abaasalawo ne bagamba bo banaayogeranga kagwake keetoonye. Kaakati mwine mwabyayo ebyaliwo ku Lwomukaaga nga general cleaning. In fact waliwo ne faaza gwe nalabye nga bamuyisaamu embooko w'e Kaseese, oba yali alina gy'alaga musajja wattu, oba yali tabitegedde, oba yali amanyi bo bajja kubanga kale nga bamusaamu ekitiibwa nti munaddiini. Munnange bamukakanako ne bamugamba olina okukiriininga paka musajja wattu we yakwata oluyi. Twalabyeko wano omuvubuka naye yayisibwamukko nga bamukuba bwaya ez'amasannyalaze. Taata teyaresistinga, teyakola ki. Father agambye nti yes, tusiima nnyo gavumenti olw'omulamu ogwo gwe mwaleese ogw'okkirininga ne muteekamu n'amaanyi bwe mutyo, naye tubadde tusaba muteekemu n'amaanyi okulwanyisa corruption mu ggwanga Uganda nga mwataddemu mu ebyo okkirininga okulwanyisa obukyafu. Muteekemu amaanyi okulwanyisa ekibba obululu mu ggwanga Uganda. Muteekemu amaanyi okulwanyisa ekiwamba bantu mu ggwanga Uganda. Muteekemu amaanyi okulwanirira abaana aba political prisoners abali mu makomera nga tebalina musango gwe baakola. Agambye ekyo kyabasaba mwe abavuddeyo okubanga mulaga nti tulina okuteekamu amaanyi tulwanyise obukyafu ekitali kibi, naye abasabye n'ekyo mukikoleko, ekibba obululu ne balonda mulala ate ne mulangirira mulala. Awo tuvuddewo. Tubadde tukyali awo, Pastor Martha Wepo nga bizzeemu, yazzeemu n'alumba buto ekibiina kya NUP, n'alumba lumbuye. Naye nga w'omanyi wano eno abaana babeera bakwetegekedde. Yabadde yakamala okwogera bw'ati, abaana ne batandika okumwana. Tuzze tubuulira abantu ekibiina ekyo n'abantu baamu abalimu ne tubagamba mulekeraawo eby'obugwagwa, eby'okuwemula ne mutuvuma amawoowoolo ne mutuvuma ebyenda. Buli muntu yenna omukulu ow'ekitiibwa First Son ne bamuvuma, mama waffe Kataha James ne bamuwemulamula ne bamuvuma. Ne tubagamba gye munaakoma okuwemula, the more you speak in that way, omukono gwa Mukama gye gugenda okuma okubasenguka. is the more the hand of the Lord shall be shifted Naye from you. tebawulira ng'era abantu abanaalemererwa. But they are not hearkening to our voice as people that are going to become Era olw'okubanga failures. tebawulira baalemererwa dda. And because they don't hearken, they are already failures. Abaana ba Eri era baafa And the children of Eli died kubanga tebaawulira kubulirwa kwa kitaabwe. because they did not hearken unto what their father was telling Kama waffe them. omulungi yeebazibwe. Praise the Lord. Kakati mugamba musomba lwaki bannange obyogeddeko ebyo ne bwe tutaayogere. Even if you don't speak, Nze abaana bange abato bakula. my young children are growing now. I have Israel, I have Josiah. They are growing up. Bagenda kusanga internet ejuddeko enkota y'abagwagwa They are abawummula going to find bugererezi. the internet filled up with foolish people speaking of Naye sin. twebaza Mukama atuwadde obukulembeze nno obulala buno bumalirivu okubanga balondalondamu abantu abo bonna abalaga nti tebakuziddwa. Israel akule asanga obugwagwa ku internet. To find such foolishness on the internet. No, ate kambabuulire. Temugamba nti musumba gwe tulaba bigenda mu maaso tulaba nti twandukyusiza obukulembeze ntunulira nkubuulira ebigambo bino. Enjala bw'eba ekuluma tolya kasasiro. If you're hungry, you don't feed at the pit. Ekyokuba ng'enjala etuluma tetujja kulya kasasiro. Just because we are hungry, we're not going to feed at the rubbish heap. Tugenda kubeereza mpaka omwe mutukuvu ng'atuluŋŋamizeeko ekintu ekituufu. We are going to persist in there till when the Spirit of God guides us to what is right. Wow, Pastor, Mukyala Martha, kimanyi nali newaze nnyo okwogera ku nsonga zo, but I think oyagala tukwogereko. Yes, but this is my last video unto you. Oyagala tukwogereko, but nenze kambeko ebigambo bye nkugamba. Wali omwami bamuyita Dawudi. Dawudi yagwa mu mukwano n'omusajja ne mukamusajja eyali mukyala wa Yuleya. Era olw'okubanga waliwo ekibi, Dawudi kye yakola n'atuma Yuleya ku battleground n'akomandinga nti Yuleya gwe babateeka ku front line. All of a sudden Yuleya n'afa era bamukomyewo ng'afudde. Dawudi n'atwala mukyala wa Yuleya mu lujjudde lw'abantu.
Katonda n'amutumira omubaka yali prophet. I think it was called Jonathan or Nathan, one of the two. N'amutumira omubaka n'amugamba agendere omukozi wange Dawudi. N'agendayo n'amugamba nti waliwo omukozi omu yalina mukama we nga mukama we alina ente nnyingi kuba Dawudi yalina abakyala bangi. Naye omugenyi we yajja ewaka omukozi ono boosi yakwata ekiriga ky'omukozi kuba omukozi yalina akaliga kamu kokka. Yakwata akaliga k'omukozi n'akawaayo omugenyi we bajja n'akawaayo bakasaddaake oba bakasale abagenyi balye. N'abuuza prophet n'abuuza Dawudi omuntu oyo w'obagga omukolera ki? Dawudi n'amuddamu n'agamba omuntu oyo agwana kufa. Prophet n'agamba Dawudi nti naawe Katonda bw'atyo wantumye okugamba ogwana kufa. Ekirungi kya Dawudi yagwa wansi ne yeenenya n'agamba bamusonyiwe. Lwaki ndeese eyo story? Olwaleero waliwo abantu abavuma abantu ku platform zaabwe era abavaayo ne beewera n'agamba nti ono tasula ono ngenda mukola bwenti. Olwaleero bw'ogamba nti ate abantu ba bulijjo be babavuma. Ekizibu tulina abasumba abamu, you cannot understand what are the causes lwaki abantu bakola ekyo. I don't think 10 years ago or 20 years ago abantu bali reactinga we bati. Naye buli abakulembeze balwa ku ntebe batama abantu. Ate balwa ku ntebe nga bakoze ebintu ebituufu. Olwaleero ye wavaayo natta oba wavaayo nakola ogambye nti ekyo kirungi nnyo. Kwegamba gwe Bayibuli gy'osoma ogamba nti omuntu wakola obubi olina kumutta. Si bwe guli kubanga ye byonna ebibiri abikola. Byonna ebibiri bikolebwa oba okitegedde. Yavaayo n'agamba so far they have killed this number of people. Ebyo byo tobiraba okubanga oyagala mukyala wa Yuleya okitegedde. Kati bwe tosobola biraba because oyagala mukyala wa Yuleya. Kati olina okukola kyonna ekisoboka okulaba nga Yuleya onaavaawo. Okitegedde ye mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kati amaanyi go gonna ogabateekako because gwe ng'omuntu oyagala kagaati. Naye toliwo okubulira njiri ntuufu oba okitegeera. Buli omu n'alemerera okulumerera okugamba koze eziriwa nga mululunkanya mu lugati gwa State House, mululunkanya mu lugati gwa government. That is why mugenda buulira enjiri enfu. Wemmanga temusobola kuyimirira ku mazima gammwe. Olwaleero Madamu Martha kankugambe ebintu ebya peninga mu Uganda olwaleero byali bibaddeko 20 years ago. Uba oli musomi wa Bayibuli. Mbuulira lwaki Katonda yawaayo Abayisirayiri oba ne bakabaka of that regime ne bagenda mu buddu. Actually ne baddeyo mu busibe. Abababuloni ne babatwala ne babawamba ne babakuba ne babawangula simply because walingawo kiwamba abantu, amateeka agalingawo gali ganyingiriza abantu, waliwo land grabbing, bino ebintu ebisose kubeera mu Uganda olwaleero. Era abasumbanga mwe mwasulangayo gwa Nagamba. Era Katonda babonereza yabawangayo mu maaso g'abalabe bammwe ne babawangula ne mufuuka abaddu. Era Bayibuli negamba nti omuneenenya ne mukomawo ajja kola ki? Ajja basonyiwa. Era bagenda nga bamaze okwenenya Katonda n'abasonyiwa. Oba kitegedde. So ebintu nga bigenda mu maaso. Lwaki tokondeminga ebintu ebigenda mu maaso? Human rights bakugamba lwaki okere weyatta abaana bana wayogerawo ki? Oba abaana bali bana babato. What did you say about that? Lwaki bamu protecting ambuza bobuza uyata abaana batu lwaki toyogera ku ebyo ebintu enguudo nga tulina enguudo embi lwaki tozogerako yogera ku bintu ebigenda. I don't think it's an accident ezagudde oyina kye wayogedde niyo oli ku baana abaana okukolaganira wamu n'abantu ekikuluma kiri kimu abantu abamu mwekomparinga ku mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu banete mulibeera. You have to accept the fact that Katonda ya choosing who becomes a leader of the government or of the country. Oshegera mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu talina kyakukola igwo ogamba nti no bakuvuma wavaayo waneno n'omutsosonkola naye oyina pastiyo naye ayina pastiye. Kati mba neebuuza lwaki abasumba basinga mugamba mbu omusajja ali mumunyi wanjaga. Bayibuli eyogera etya? Bayibuli egamba nti Katonda asitula abanaku n'abajja ku buvungo n'abafuula abantu ababulijjo. Wemba nga muvuma abantu nti no banyonjagana, why do you even go to the streets okubulira abantu balokoke? Why? Mulekera okubeerawo nga mwogera ebintu mulinga abagamba mbu ffe tetumanyi Bayibuli. Oliawo oli mukulimba abantu ebizibu weebiri teri muntu asobola zuka ku makya n'avuma omuntu nga talina kyamukoze. Oba okitegedde abantu beebuuza in 40 years ebyo byonna temubyogerako mbabuulire kugenda mu State House mwagala ssente muyimiryeko ku mazima mukole ekintu ekituufu nga tewaliwo ssente. Mwogereko ku mazima. Bafadha abamu at least bavayo ne boogera ku mazima. Naye mumwe kubanga oyagala ogenda mu State House oyagala otambulira mu mmotoka ennene oyagala bakugulire nawe oyagala obeere mu superstars. But is that what God wants? Otubuuze ekyo Katonda kyayagala. Abantu bali mu kubonaabona, abantu babamenyera amayumba, abantu buli kimu bibeera naye temwogera. Kwegamba mwe mukolera muntu temukolera abantu. And you find people also clapping their hands.
mweddeko. That's the only thing we can say. Temuloza nti mwogera ni Katonda nti Katonda tayogera n'abantu balala. No. Ositegedde. Temwina na kubulira njiri if atolo mugamba nti abantu abalungi be balina okujja mu church. Katonda yajja kulokola abantu babi. So, just wait and watch. Katonda abane biro n'ebiseera. Atire kiriba ne omunakanga balakatya ekiriba kijja kubeera Katonda olugero lwamala dokuwandikibwa. Ekibaluma temanyi we yayita mwamulaba bulabi nga atuuse. Obo kitegedde. Nga weyagaliza abaana babanombu no waliwo leader a disciplining abantu wait your turn. Kyagaliza mukakitawo kitanyoko. Wait your turn. Obo kitegedde ebintu bino olugero lukyuka waliwo abakola amateeko olwaleero gabamira nga batugamba nti omuntu atuuka myaka 7 mu emeka ne olwaleero nabo batuuka ekiseera nga balina bali meeting okudda okwesimbawo ne olwaleero kyabamira okitegedde. So mpola mpola mukyala jangu mpola si gwasoose waliwo abasookawo bategera ensobi zaabwe so nabo ne beetereza bagenda beetereza mpola mpola ati si gwasoose mpola mpola. Yes kyetusobola okugamba. Tukyali ku Pastor Martha nezireeta omulala ng'agamba nti akiddamu era atiddingana yadde bamuvumyavumye naye mbu talina kyakyateya alina okubanga ababuulira amazima. Era nkiddamu wadde banvumyavumya abo batalina bye boogera. Kyagulanyi n'obwakyagulanyi bwe tagenda amuwagira yenna tagenda kuvuga mu district gy'empisaamu ebigere. Tekisoboka. Twetaaga tumumalewo bulungi nga mukulu w'eggwanga bwe yayogera. President bw'ayogera ffe tulina okuteeka mu nkola. Yagamba nti mu bbanga lino alina okulaba ngu opposition eye yakyagulanya abo abatalina makulu nga baweddewo. So kyendimu okulabira ddala nti ntuukiriza ekigambo kya President Yoweri Kaguta Museveni malemu opposition. Nebaza Katonda nti leero waliwo aba opposition abalokose n'okulokoka ne bava mu opposition. District kino gyayogerako gyagambye nti alina okutuukiriza gundi ya President Yoweri Kaguta Museveni n'abanga amalayo opposition mu district ye era agambye nti as long as yakyaliwo teri wa NUP ajja kufuga mu district ye otuvuddewo. Ate ono agambye nti mubadde mukyalimu ebyo Electoral Commission mbu yandiyirira omutitimbi gw'ensimbi ku candidate omu oba former aspirant omu lwaki era yani ku diiru ki oba ku nsonga ki. Ensende eno zoogerwako ziba za mulwa musolo. Bibino Electoral Commission yandisasula akawumbi kamu n'ekitundu nga compensation oba okuliyirira eri omwami gwe bayita Muganda Rashid Kirangwa. Ono yali avuganya ku kifo ky'obwa MP bw'Ayibanda municipality mu kalulu akawedde naye nga entabwe kwe yava ekifo kino jjukira kyaliko abantu abali bakivuganya initially baali bana. Eyawangula ekifo kino bamuyita Agaba Peter yaliwo NRM yafuna obululu omutwalo gumu 1400 n'obugwamu. Eyali owokubiri baali bamuyita Innocent Bakamuhara yafuna omutwalo gumu 2000. Zino ze final results. Then kwaliko n'ono yennyini Muganda Rashid Kirangwa nga kuliko n'omulala. Naye akalulu kagenda okutuuka nga abafulumira ku ballot baali basatu. Njagala owulirize bulungi nnyo wano ewali obuzibu kati. Of course ono yennyini Bakamuhara yachalenjinga results za Agaba Peter mu kooti. Naye ate ye Muganda Rashid Kirangwa ye yachalenjinga Electoral Commission lwaki njagala owulirize. Yibanda municipality eno video yammwe mwekka. Electoral Commission ku lunaku lw'okulonda nga 15 baleeta simbo gye baawa Muganda Rashid Kirangwa nga si eyo simbo gye yali yasaba gye yatimba ku bipande gye yali akuba campaign. Initially yalina simbo ya kizindaalo kikyoyinza okuyita megaphone. Wabula olunaku nga buli kimu kyonna era gye yasaba gye yajjuzaamu buli kimu kyonna olunaku lw'okulonda lugenda okutuuka nga 15 agenda ye kennyini okulonda akaluluke nga bamuwaddemu mupiira gwatasabangako tagu sigwe guli ku bipande sigwe yajjuzaamu. Kati mangu yawandikira Electoral Commission formally mu buwandike n'agisaba bayimiriza akalulu kano olw'ensonga nti akabonero ke bamuwasike kabonero ke yasaba era ke yajjuzaamu. Electoral Commission neeyimiriza akalulu ako era tebakalonda nga 15. Kakati bamala abawandiikira ng'olubalo yabe bamuwadde amagezi nti akaluta kaddamu yabategeezaako
wabula aba yakamala okubategeezaako nti akawutagenda kaddamu kubanga yali ayinkalinzeko sinyingi era atandise okufuna okutiisibwatiisibwa abantu abasinga kubali omwo Muyibanda municipality naddala abasaidi ey'abalabe yali avuganya baakimuteeka nako nti yeekobaana ne Agaba Peter basobole okubba akalulu ka Innocent bakamuhara era kati buno obudde atya n'okugenda mu constituency eyo yali amaze obudde bwe nga taddemu ssente ze ate akalu k'Eyibanda eyo kalimu violence mujjukira omukyala gwe bayita Alituha Caroline yali avuganya ku kyawuma n'empi wa Eyibanda bamu abductinga n'okweronda teyeeronda mujjukira omwami gwe bayita Mpayire Godwin wa Eyibanda South ono naye baamukuba nnyo kumpi kujula kumutta kakati emivuyo egyali mu kalulu ako gyatiisa abantu nga Muganda Rashid okwongera okudda mu kalulu ako mujjukira yafiirwa ssente ze yateeka mu kalulu emyaka 5 yaziikanga yagendanga mu mbaga bino byonna biri mu prayers bye yasaba Electoral Commission birthdays yakubisa posters t-shirts ku lunaku lw'okulonda yasasula agents abasoba mu 3 okulya okitegeera of course facilitation eyo olina okubagulirayo akamere balyeko ba agents n'ebirala naye nga kikulaga nti nno Electoral Commission teyabifaako now Electoral Commission teyamugamba atubadde tukyali awo omukulu Fred Kajubiri Mbuye tiketi kyanga bulijjo navayo n'abagamba nti ebyokkirini nga temulowooza nti byazze just buzzi mbu byabadde n'ekigendererwa era avuddeyo okutulambula masengale yaleese obuzibu yeewa ebyokuyonja tebyazze nti baagala kuyonja badde batestinga kye bayita waters. Do they still have say in public? Can they order and their order works? They tested bafunye negative. Okuyonja kwabadde politically motivated nga they are testing their legitimacy. Mwete mwakitegedde. Kirimu ebintu bingi nnyo kati kambi kunnyonnyola bwedda mubimbuuza nga nkyakola research nga nkuŋŋanya intelligence okulongoosa ku bataddewo kuli politically motivated so si kuyonja okuyonja ekintu ekyo kyetaagamu sensitization kyetaagamu time kyetaagamu requirements and tools ne kati oyisa okuyonja totaddeyo tools tosensitizinze ne time gy'owadde nayo teri appropriate eri abantu naye bantu badde baagala kutestinga. Do we still have power in people? Can we order and something happens by ordering? Tebalinayo wadde legitimacy mu public. Kati kanti kunnyonnyole okuyonja kyabadde politically motivated nga baagala kumanya do they still have power, can they order and the public listens. Public yabagambye nabbanja olabagambye nti nkankuwa information lindako ono nabbanja maama nnyabo foloda yange eri wano foloda naye ebulaabula foloda lwaki obulaabula foloda foloda erabika embuzeeko naye foloda eneekyangiddeko naye kangezeeko ginoonya wano kati nabbanja bamusindise ajja testing waters ku legitimate yaabwe wa legitimasi yaabwe n'agamba nze ne government tulagidde olunaku lw'omukaaga buli olusemba mu mwaka buli mwezi mulina okuyonja eryo tteeka ndagidde k'abantu ye nti bannayuganda bemmanyi nga nange mwendi nga tebaagala balagira kubanga wekomedde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga
ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde butereevu. Tujja kubanga tugakutuusaako amawulire go gakyali mangi nnyo gwe tuula butuuzikalira nywera buli kyonna kye weetaaga wano wokka ojja kubanga okifuna. Sigala naffe tovaawo.